شيء حي أفلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أبانتوا أبا بتكريزة بكربا أن السماوات والأرض أن تقولوا ننسر نرمو كانتا رتقا بيالكم بكواتا غنيون نمان سسانا غبيري ومبيبتي ففتقناهما ورفنما نتبيرا غتبيابرزامو وجعلنا من الماء كل شيء حي نتبيرا tutondoku bamumazzi buli kintu kyonna ekiinoobulamu afala yu'minuuna abantu abo tebasobola kukkiriza bibagambibwa Allah subhanahu wa ta'ala abagambye nti eggulu n'ensi mu byaliko namansasaana ne bibeera nga byekutte wamu ekiseera ne kituuka n'abeera nga abyabuluzaamu ensi n'esigala nga nsiko ne lisigala nga ggulu Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti buli kiramu n'ekitonda nga nkijja mazzi afala yu'minuuna abantu tebasobola kukkiriza bye tubagamba singa babadde balina okumanya baali badde bategeera obuyinza bwa Allah akola ebyo ebitakoleka oyo alina okusinzibwa وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسيا بتوامروا كبيرا twabuluzaamu wakati w'eggulu n'ensi ebyali bikwataganye ne tuteeka ku nsi yammwe ensozi ezirabika nti z'amaanyi ne zibeera nga zikutte ensi yammwe antamida bikum ereke okubayuuganya waja'alna fiha fijajan subla ne tuteeka mu nsi yammwe muno amakuba amagazi la'allahum yahtaduuna abantu basobole okubeera nga basobola okutuuka ku ebyo bye babeera baagala mu byenfuna yaabwe babeere nga batambula mu makuba amagazi nga banoonya ebyo biyinza okubeera nga biyimirizaawo obulamu bwabwe وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وجعلنا السماء تبتوامر انسيو نتugenda tukola eggulu eryo sakafan nga kasolya mahfuban akakumibwa obulungi bamalayika saani zireka okubeera nga zirinnya waggulu wahum an ayatiha mu'ridun songa ate abatakkiriza kwebyo ebyamagero ebiri mu bwengula kuggulwawo wonna ng'enjuba n'entambula yaayo n'omwezi n'enkyukakyuka y'ekiro n'omusana n'ebirala byonna abatakkiriza ebyamagero ebyo babiyitako kuutwe ne babeera nga tebasobodde kwebuulirira nabyo era ne babeera nga beesuliddeyo gwa naggamba babirabanga bwe biteekwa okuba so tebatalikayo buvunaanyizibwa kufumiitiriza mu ngeri yaabyo engeri gye bitambulamu n'okuweereza omuntu وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي الله خلق الليل والنهار يتتوندر يشرو ناتوندا نومسنا والشمس والقمر ناتوندا نجوبا نوموزي كل قبل كيمو في فلك كيرمو بوينغوليو يسبحون بلي كيرمو بوينغوليو جيشوغيرا yekibeera nga kitambulira nga kiseeyeeya mu ngeri tasobola kubeera nti kikoonagana n'ekirala buli kimu kiri ku nkola yaakyo Allah subhanahu wa ta'ala yakitonderamu okubeera nga kiwugira mu bbanga omwo nga kiseeyeeya awatali gamba nti luli kyagudde oba kyamukoseeko Allah buli kimu nga bwe twakisanga ne bakadde baffe bwe bakisanga n'abazzukulu n'abaana bwe balikisanga Allah subhanahu wa ta'ala asaana atenderezebwe وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر تتتيكرanga وmuntu yenna oba tetutondanga muntu yenna min qabliko okubereberyeru okwe Muhammadi nga tonnajja tetukikolangako kwaba abakusookawo lkhulda nti tumutonze tajja kubeera ng'ava ku nsi kuno nti afe tetutondangako muntu yenna nga tonnabeerawo Muhammadi n'oluvannyuma lw'okubeerawo okwo nti waliyo omuntu yatondebwa nti tajja kufa afa in mitta yemaawe gwe singa onooba ofudde Muhammadi fahumul khalidun bo bakakasa nti baakubeera kuno butafa nabo bajja kufa naawe ojja kufa ne bannabbi abaakusookawo twabatondanga bajja kufa nga naawe bwojja okufa ate n'abo abakuyeeyereza n'abakujooga nabo bajja kufa kubanga enkola yaffe egamba bw'eti كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس بلينا وبابل مويقنا ذائقة الموت قجكم بكفا ونبلوكم بالشر والخير فتنة
tujjanga kubagezesa n'ebirungi n'ebibi nga bigezo byaffe bikemo byaffe tulabe nti ebibi bwe binajja munaasobola okubeera nga mugumiikiriza ne mufuna empeera z'obugumiikiriza oba ebirungi bwe munaabifuna muneebaza ne mufuna empeera z'okwebaza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tujja kubagezesa mu bulamu bw'ensi buno nga tuyita mu bigezo ebyo ebirungi nga tubibatuusaako tulabe oba muneebaza, ebibi nga tubibatuusaako ebibanyiiza tulabe oba munaagumiikiriza. Wa ilaina turja'una, ate gye tuli Allah subhanahu wa ta'ala yagamba gye mujja okudda tulabe abaagumiikiriza basasulwe, abeebaza nabo babeere nga basasulwa ku birungi byabwe bitwabawa. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugambye nti gye tuli gye mujja okudda olunaku lw'enkomerero. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وإذا رآك الذين كفروا السنغ بابا كتنولد نبكر بatakkiriza abo ng'obaddoze we bali yattakhidunaka illa huzwan, tebakufuula waabuvunaanyizibwa okujjako omuntu ow'okujjooga obujoozi okujerega n'okusekerera nga bwe bagamba bwebwe beebuuza mu bibuuzo ebijerega. Hadha alladhi yono nno yadhkuru alihatakum, ayogera olokoso ku bakatonda bammwe, ayogera ebitalina mutwe n'amagulu ku bakatonda bammwe be musinza mmwe abawarabu. Wahum bidhikri rrahmani hum kafirun, nga ddala ate bo mu kujjukira Allah omusaasizi Allah subhanahu wa ta'ala tebamujjukira okujjako okumuwakanya obuwakanyi, naye ng'ate bo bakatonda baabwe babatwala ng'ensonga enkulu era ne bajerega n'ennabbi ono nno ayogera ku bakatonda bammwe ebitalina mutwe n'amagulu ebisongovu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekyo bakyogera nga bali mu ngeri y'okuyisaamu amaaso, so ng'ate bwe bagamba okujjukira Allah omusaasizi ate oyo ye bamuwakanyiza ddala. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. خلق الإنسان muntu نقول bayatondebwa min ajalin nga mupakuse nnyo era papa. Sa'urikum nja kubalaga temupapa ayati ebyamagero byange fala tastajilun, saagala mubeere nga mupakuka, saagala mubeere nga musaba mangu ebyamagero byange okubajjira kuno ku nsi mu birabiko. Ebibonerezo bisobola okujja, muleke kubyesabira nti singa ddala Muhammadi gw'oyogera ge mazima tuleetere ebibonerezo bikke bitukube. Allah subhanahu wa ta'ala agamba temupapa, nze enkola eyange tebaamu kupapa, yadde ng'omuntu yakolebwa mu kupapa. Bw'omugamba nti eriyo ebibonerezo ebijja okutuukako ng'agamba obajja ebiri kale bijja essaawa eno tubirabe, Allah agamba nti eyo si enkola yange erimu okupapa ng'omuntu bwe yatondebwa mu kupapa, naye obudde bwonna ebibonerezo bijja kujja mu birabe, temubeera nga mupakukira ebibonerezo ebyo mwe mugumiikirize, kijja kujja ate era mujja kukiraba. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون bagamba ng'obagambye nti mugumiikirize ebibonerezo bijja kujja ku lunaku lw'enkomerero, oba kuddamu ne bagamba mata hadha alwa'du, eyo endagaano yadde ey'ekiyama bulijjo mututiisatiisa, in kuntum sadiqin, bwe mubeera nga mwogera nti ekiyama gye kiri kyo kyadde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwatutegeeza nti abatakkiriza babuusabuusa mu kubaayo kw'ekiyama. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم الذين كفروا singa bakimanyi abo abatakkiriza tebaalirimbisizza kiyama nti kyaddi, naye singa bakimanyi nti kijja kubaayo baali badde nga bakkiriza, kubanga hina la yakufuna an wujuhihim nar, waliwo akadde lwe batajja kusobola kutaasa feesi zaabwe kubeera nga zookebwa omuliro, wala an zuhurihim, wadde emigongo gyabwe okubeera nga gisiyiikibwa omuliro, kubanga abasibye emikono gyabwe eno mu bulago. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tebaali badde nga babuusabuusa mu kiyama, kubanga singa bakitegeera waliwo akadde k'okubeera nga feesi tebakyasobola kugitaasa muliro, n'emigongo gyabwe nga tebakyasobola gitaasa muliro, wala hum yunsarun, ate nga tebasobola yadde okutaasibwa okubeera nga bajjibwa mu bibonerezo eby'amaanyi. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون.
bal wabula sekyo kyokka ekiyama ekyo kye baagala okujja essaawa eno we bakyagalira si bwe kijja okuba naye balindirire ta'tihim baghtatan kijja kubajjira mu kibwatukira nga buli omu takirowoozezza nako nti essaawa yaakyo fatabuhatuhum kijja kubeera nga kibajja n'enviiri ku mutwe fala yastati'uuna raddaha tebajja kusobola kubeera nti bakyeŋŋanga bakizzeeyo emabega kubanga kijja kubanga kizzegawanyi nga tekyali asobola kubeera ng'akizzaayo wala hum yundaruuna ate nabo nga tebakyasobola kulindirizibwa okujjako okubatwala obutereevu mu muliro. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل بجيجبوا nga bajeregebwa amazima ddala batume baffe min qablika nga tonnajja Muhammad sallallahu alaihi wasallam naawe nywera sigwa osoosa okujeregwa fahaqa billadhina sakhiru minhum ne kyetooloola ekibonerezo kyaffe abo abaajereganga ekyo kye baajereganga kyabeetoololanga ne kibabukalamu ekibonerezo ne kibabeera nga kibabuutikidde bonna ne bakibuna bulungi nnyo ne babeera nga kibabunye bulungi nnyo bonna maakaanu bihi yastahzi'uuna ekyo kye baalinga bajeeja nti oba kijja kijje naye bwe kyajjanga kyabatuulangako ne kibabuna buli omu n'akakasa nti kyekibonerezo kya Allah ddala ekyannama ddala kye yatusuubiza kitubukaddemu era Allah atubonerezza nga ffe bayaaza amaanyi. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قل gamba abantu abo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babuuze man yaklaukum an yasobola okubakuuma atali Allah billayli obudde obw'ekiro omuntu ne weebaka enkukunyire zitagenda mu matu oba mu maaso wamu n'ebiku wannahaari obudde bw'emisana n'otabojjebwa bibuka bya busagwa ng'ate oyita mu nsiko Allah ne asobola okubakuuma atali Allah arrahmaani oyo omusaasizi kubanga abateekako ekisa kye n'abasaasira ne musobola okuwangaala mu nsi nga temufunye buzibu bal naye wabula Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu abo bakikakasa nti nze mbakuuma olw'ekisa kyange naye wabula hum an dhikri rabbihim bo mu kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga bamujjukira nti yabakolera ebirungi mu'riduuna ekyo bakisuula muguluka. am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'uuna nasra anfusihim wala hum minna yushabun. am nandikirahum bayina alihatun bakatonda abalala tamna'uhum min dunina abayinza okubeera nga babaziyiza ebibonerezo byaffe bye tuba tusobodde okubeera nga tubibatuusaako waliyo bakatonda abalala basobola okubalwanirira ebibonerezo bye tuba tusazeewo okubeera nga bibatuukako. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ekibuuza ababuuza ng'abasoomooza ng'abategeeza nti wallahi teri yasobola kubeera nga yeekiikawo okuziiza kibonerezo kye tubeera tusazeewo okujja gye muli. la yastati'uuna nasra anfusihim abo be musinza be mulowooza nti basobola okubataasa naye tebasobola kwetaasa bo kennyini ku myoyo gyabwe tebasobola kubeera nga biirwanako bo kennyini wala hum minna yushabun ate era tebajja kusobola okubeera nti bwe tunaaba tuzze bajja kusobola okubataasa ekibonerezo ekyo kye tulibeera tusazeewo okubatuukako. bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alayhim al-umr afala yarawna anna na'ti al-arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. bal wabula abantu abo ekibaleetera okubeera nti sibakkiriza n'okubulira ddala mu bukakafu bw'okubula waliwo ensonga enkulu Allah ajoogera yeeno matta'na haula'i abantu abo twabeeyagaza n'obulamu obw'omulembe ne babeera nga balina ssente ne babeera nga balina ebizimbe ne babeera nga balina obugagga balina ebisolo balina amafaamu ekyo kyekyabaleetera okubula ne babeera nga tebakyategeera na Allah kyagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ensonga ebaleetedde obutakkiriza matta'na haula'i ntwabawa obulamu obw'okweyagala wa aba'ahum ne bakitaabwe ne bawangaalira mu layifu hatta okutuusa taala alayhim al-umru obwangazi ne bubeera nga buwanvuye nnyo kubo nga bawangaalidde mu byebbeeyi eby'emirembe. afala yarawuna naye tebalaba afala yarawuna abasajja abo tebalaba anna nti mazima ffe
نأتي الأرض تجكون سكون يبدي بقدم وبكافيري ننقصها نتجيندا تجيكين زاكو من أطرافها كوسوندا زايو ngo busiramu bugenda bujirya awabadde obukafiri ngo busiramu bugenda bulyawo abantu abo ekintu ekyo tebakira abantu obusiramu bugenda buli enseno nga bugenda buli ansonda ku nsonda awabadde obukafiri nga Allah ateekawo obusiramu ekyo tebakiraba afahumul ghalibun basuubidde okubeera nti banaawangula qul innama unzirukum bilwahyi wala yasma'u as-summu ad-du'a idha ma yunzarun kul bagambe innama unzirukum mazmanze mbatisanga naye bwe mbambatisa bilwahyi neyambisa obubaka obutumwa gyendi sibijja mu kwagala kwange na ndowooza zange wala yasma'u tasobola kuwulira summu du'a oyo kiggala tasobola kuwulira koowoola kuno bw'oba omukoowodde okudda eri Allah idha ma yunzarun newankubadde oyagadde otyo okubabuulirira tebasobola kutegeera yadde okuwulira n'okwebuulirira ku ebyo by'obatiisa nabyo ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ولئن مستهم سينغا بنابا بباتوسيكو نفحة من عذاب ربك بتنطن بوفم ببنرزو بيا كتوندا wonga bibadde bibaguddeko la yaqulunna bajjako geranga balajjananga bamaze okulaba ebibonerezo ebyo nga bituuseewo naye nga byebisamusamu ya wailana zitusanze wowe inna kunna zalimin tubadde balyazaamaanyi Allah subhanahu wa ta'ala kyabudde atuleetera ekibonerezo kino ekitutuuseeko bajja kulaajananga ekibonerezo Allah abadde akibaleetedde naye ng'ate si kyekiri ekyannamaddala ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين نمسيجenda kutuuka ku nnyooge singa tuliteekawo minzaani ezigenda okupima emirimu gyabwe ku lunaku lw'enkomerero alqist eziribeerako obwenkanya obwannamaddala nga tewali kusaliriza wadde okulyazaamaanya liyawumi alqiyama bye tugenda kubikola ku lunaku lw'enkomerero nga minzaani tuzisimbye mu maaso gaabwe balabe emirimu gyabwe fala tudlamu nafsun shay'an nga tewali mwoyo gwonna kugenda kulyazaamaanyizibwa n'akamu n'akeddagala وإن كان مثقال حبة نوانكبت كالبيرانغا كزتوانغا وبزتو بومبكي من خردل جيت مبكي ياكالو أتينا بها تugenda kaleta ku minzaani tukakuteereko wakafa bina hasibin kikumaruku beera nti ffe tugenda okwenyigira mu ddimu ly'okubala tugenda kubala naawe otegeere nti tukubaze ekinene n'akatono yadde nga kalibeera kenkana empeke yaakalo ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد آتينا موسى وهارون الجكر بتوا موسى نهارون الفرقان كتاب kyabwe ekya Tawreeti ekyali kyawula wakati w'obutuufu n'obukyamu wadiyaa nga kyalimu ekitangaala kwoyo aba ayagadde okuyita mu nsinga ali ku buluŋŋamu wa dhikran nga kirimu okubuulirira ebigambo bya Allah ebirungi eri abakkiriza lilmuttaqiina eri abo abanaasalangawo oba abaasalawo okubeera abakkiriza الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب بباباتي كتوندا وامنو كبيرا انت تباملابانغاكو وهم من الساعة مشفقون ربابيرانغي كياما باشيرا ليكريرانغا باشتيا ويراني باشيكوليرا الله سبحانه وتعالى غامبا نبي محمد بيرا مغمسي غوسوسو كوليمبيسيبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم bakulimbisizane ne bannabasooka babalimbisa ngabo bannabbi Musa ne Harun abagenda eri Firawo bamulaga amazima bamulaga ekitangaala bamubuulire nti eriyo n'ekiyama obaoli awo abeerenga atya naye naye teyatya yazikirira n'abo bwe bataatye bajja kuzikirira nga bannaabo abakulembera وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك قالنا نكين كتاب كيمبالي تدي القرآن كوي كبوليرو كلمو مكسا
anzalnahu tukisiza gye muli afa antum lahu munkiruna yemwe mulabira ddala nga Qur'an eyo gye babaleetedde mugiwakanya nti ddala tevudde eri Allah. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل إبراهيم توامو وبرنغام بمريجيري ngati munnabana kujjamu abaliwo olwaleero وكنا به عالمين twaliyo musajja oyo nga tumumanyi bulungi nnyo enneeyisa ye n'obukkiriza bwe. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إذ قال لأبيه وقومه جكر ويغامب تاتوي أزرانا بانتو بي أبالي بغبري رامسانا منغا بسنزا إبراهيم يسيتوك ناغامب بكدبي ما هذه التماثيل التي بيبيدي ويبفانا نيبينو ebyo antum laha aqifin mwekwe mwemaliddde okumala ebbanga eddene nga musinza mulemeddeko ku bisanamu ebyekika kino byebiriwa bye musinza ebitalina mutwe n'amagulu ebitasobola kubeera nga mubiyimirizaako ensonga entuufu nti tubisinza lwa nsonga gundi oba gundi yekyo ki. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا bamugamba wajadina abaana ffe twasanga bajjajjaffe laha abidin nga ku masanamu ogwo kwe beekutte kwe basinziza ng'era kwe kuli okusinza kwabwe naffe tuli ku buwufu bwa bajjajjaffe. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Allah subhanahu wa ta'ala agamba qala yagamba Ibrahimu lakad kuntum mazima mwali okuvedda antum abaliwo olwaleero bakadde bange wa abaukum ne bajjajja bammwe fi dalalin mubin nga muli mu bubuzi obw'olwatu okusinza ebintu bye mwebajjidde. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قالوا bagambanga ne bamuddamu ajitana bil haqqi Ibrahimu otuleeteddeyo amazima agatali ku ekyo kye tubadde ffe tulowooza am anta min al-la'ibin oba oli mu bazannyi obuzannyi ng'oli mu lwali. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال yabagamba Ibrahimu bal nedda siri mu lwali wabula mbategeeza nti rabbukum omulezi wammwe rabbu samawati wal ardi yo yakola eggulu n'ensi allazi fatarahunna oyo yabitonda n'abiteekawo nga talina kwalabira wa ana ala dhalikum min ashahidin nange ekyo nkibannyonnyola nga ndi mubujulizi obw'ekitalo ndi mubajuliza abajulira nti Allah yo yasaanidde okusinza yakola eggulu n'ensi yabitonda nga talina walabira. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. bwe baamala okuguguba n'alayira nti watallahi ndayira erinnya lya Allah eyankola oyo gwe nsinza la akidanna asnamakum ngenda kusalira obukodyo amasanamu gammwe ago olumu mujja kulaba nga temukyasobola kugasinza baada an tuwallu mudibirin oluvannyuma lwendiraba nti mumaze okuvaawo nga mugakubye amabega mwena gye mulaze mwenna ngenda gasalira amagezi mujja kulaba nti temukyasaanye gasinza era si ge matuufu g'okusinza. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا يغفور بوليري يغتماتما ناغاساياسا ناغفور بوليري إلا كجاكو كبيرا لهم يليكا وكرمغو إرياج الدين السنم الدين لعلهم إليه يرجعون وبولياو ببناكم أوني بغربا ناغاساياسدوا bana sobora okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ne bategeera nti ddala mbutuufu yali omutuufu okusinza so si masanamu era bwe kyali bakitegeera ate oluvannyuma ne beekyusa. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وقالوا bagambanga bakomyewo nga Ibrahimu amaze okugaasayasa man fa'ala hadha bi alihatina ni akoze kino kuba katonda baffe betusinza n'abatematema n'abaasayasa ne bafuuka ebibajjo bajjo innahu lamina adh-dhalimin mazima akikoze ddala akimanye nti ali mu bali az'amaanyi. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا bagamba nti sami'na ffe twawulira dda fatan ngairiyo muvubuka yadhukuruhum ng'abyogerako ebisanamu byaffe ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa ng'abyogerako ebigambo ebisongovu n'ebimpi yuqaalu lahu muvubuka oyo ayitibwa Ibrahim
Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola ng'atunyumiza ebyaliwo wakati wa Ibrahimu n'abantu be nga bakomyewo okuva mu kusinza ne basanga amasanamu gaabwe nga gaasayasiddwa. قالوا فأتوا به على أعين الناس